nga nkujjukizaako ku mbeera nga basobola okuba ate ng'etandika oyinza okugamba nti abategesi b'ebivulu babitekisi babbalamu babbajjo be bakisookamu ekintu kino njagala okuba ate nga nkujja amaguusa envule bulungi nnyo embeera esobola okuba ate ng'etambula oyinza okugamba nti erisa sekitende be bapromota abaliwo bamuti abashafiki be basookako nedda baaba ebivulu bino byatandika dda era embeera nga basobola okuba ate ng'etandika kati nkunyumiza obanga oli promota obadde tokimanyi abakitandika ekintu kino tuula owulirize embeera nga basobola okuba ate ng'etandika abasajja bayita bambaleese oba oyinza okuyita bapromota abasobola okuba ate nga bayamba okuba ate nga bategeka ebivulu mu mbeerera eyo nga bavujjirira ebivulu okuba ate nga batambuza byonna olulimi olwo olwambaleese luli mu ndongo lulimi lwa bidongo oba ffe ab'ebidongo lwe tutambuliramu mu mbeera eyo kati bambaleese ekigambo ekyo kyatandika mu myaka gya 1960 n'okweyongerayo kyasobola okuba ate nga kitandika okujja olw'embeera basobola okuba ate nga bakyogeranga nnyo bambaleese mwagwa 1972 basobola okuba ate nga abayimbi basobola okuba ate beekolamu omulimu ne bateesa ne bagamba nti music ono gwe bali balikola obudde obwo yali abasumbuwa nnyo nga bategeka ebivulu bakuba ebivulu okuba ate nga buli kasente konna baba bafunye akasente ate nga kaali katono nga byonna nga n'amagoba gabo matini obudde obwo kati mu mbeera basobola okuba ate nga beeyisamu ne basobola okuba ate bayisa akabbo ne bagamba kale katuteese tulabe ebivulu bino tuyinza bifunamu kasente tutya tuyinza kufuna ani ayinza okuba ate nga otuyamba myaka gya 1970 obudde obwo n'okweyongera mu maaso awo abayimbi bakadonkamu naddala baali bakola omukago ne bannaffe aba gavumenti obudde obwo Idi Amin yali pulezidenti era basobola okuba ate nga bayita mu minisitule yali yabyabuwangwa ne National Theatre nga bawo kasente akabayambayambako okuba tebategeka ebivulu nga bano abategesi tebannajja nti babitekisi babbajjo babbalamu nga tebannajja myaka egyo gya 1970 omukulu Idi Amin ng'ayita mu minisitule y'ebyobuwangwa basobola okuba bateekayo akasente okuba ate nga bayamba ku bayimbi akadonkamu awo ne basobola okuba ate nga bayimba naye nga mu mbeera eyo baali babateeramu akakokkulizo ng'omuyimbi yenna era bajjukira omukulu nga Christopher Sebadduka obuyimba obwo yabukubanga obwali bukoononyeyo omukulu gwe bayita Obote era nga Amini bateekangamu akasente naye nga ennyimba ze baali basinga okuba nga zikoona nnyo kawenke n'oyo Obote obudde obwo kati mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula nga akasente balabye nga bakafunaafuna nga akasente ka gavumenti kajja ne kabayambayambako okutegeka naye ne beesobola okuba ate nga baalabira wa ne bagamba Amini wanaaba avuddeko ate Obote okudda ate atuyise bubi era embeera eyo yatuukira bajjukira Christopher Sebadduka era omukulu Christopher Sebadduka bamujjukira obulungi yasobola okuba ate nga yeebikako n'okwebikako nti yali afudde obuseera ebyo ng'Obote ali munoonya ne mu mbeera egyo nkutegeezaako nkunyumizaako ku mbeera y'abambaleese oba b'oyita bapromota mu luzungu mu Luganda babayita bambaleese nkutegeezezaako myaka gya 60 batandika okuba ate ng'ekigambo kitandika mpolampola mu myaka gya 1972 ne batandika okuba ate nga bakireeta kitandika mpolampola kati obudde obwo basobola okuba ate nga kitambula abayimbi baali bafuna okusombozebwa ng'okutegeezezza ng'ebivulu bagezaako ne babikuba ne bigaana abantu ne balema okujja abamu ne bayita mbituli mu mbeera eyo ne bagamba nti tufunye baani awo nno baali bagezeko saidi za Jinja era ne bafuna omukulu bamuyita Lukwago abajjukira omukulu oyo Lukwago njogeddeko n'omukulu bamuyita Vincent Mwonge n'amuntegeezaako omukulu oyo bamuzika saidi zeene Masaka ndoza mwaggwa 1997 y'omu ku bapromota abaasookera ddala bambaleese abaasookera ddala era asobola okuba ate nga atuukira abayimbi ab'enjawulo n'abagamba nti nsobola okuba ate nga mbategekera awo nno nga n'abayimbi obudde obwo baali batidde nga bagamba nti gavumenti yali ebawa akasente gavumenti wenaaba evuddeko Obote nadda banaakola batya kati mu mbeera bafuna bambaleese bafuna mbaleese oba promota gwe bayita Lukwago n'asobola okuba ate nga yabayambako okutandika ekintu kino era ng'omukulu ono yasobola okuba ate nga akasente yakakubamu kaali kangi nnyo era mu mbeera ekivulu ekyasookera ddala weyagambira weyasobola okuba ate nga akakasa abantu b'ekitundu yali atutte ekivulu ekyasooka n'abagamba nti bulijjo nanti mugamba nti abayimbi sibaleeta leero mbaleese baabo embeera n'etandikirawo nti bambaleese awo ne kitandika nti bapromota abajjukira obulungi ennyo bategeesa embeera nga basobola okuba ate ng'etambula tebyali byangu nnyo okuba ate nga bitandika ebivulu baafuna okusoomoozebwamu okubbibwa mu mbeera naye nga mu kusookera ddala omukulu mu Lukwago oyo ebivulu yabikubira ddala akasente era yakafunira ddala era mu mbeera eyo yegattibwako omukulu gwe bayita Kyobe omukulu Kyobe amujjukira obulungi yava saidi zinga z'ekyotera bantegeezezza era ebivulu yabikubanga omukulu oyo yavanga kyotera naye nga yali akolerawo ku Naire Theatre yasobola okuba ate nga awangalira mpolampola naye nga naye ebivulu yabikuba mpolampola kati awo emyaka gijja gikulakula ne mujjamu abakulu nga Kalanzi abasobola okuba ate nga ekintu bakyongerayongeramu
ne wojjira ne babitex bano abagira mu mbeera egyo ngenda okutegeeza Wakasanke. Paulo Kafeero yamugambira nti n'olaba akakolwa nga kazanyira mu musiri. Yali agamba Bitex nti gwe wogende wa Kafeero onja mugulya bugulizi walagi n'ekyokulya kyokka nga gyayimba. Kafeero olwakiwulira n'agamba Bitex tondabanga n'amukuba oluyimba olwo abakomu gye balemiriwe n'alumukuba. Abapromota bangi nnyo Kafeero byasobola okuba tebamuyisa bubi mu mbeera eyo naye nga mbadde ekyakunnyonnyola ku mbeera nga basobola okuba ate ng'etambula. Bamu ku benjogeddeko nabo nga batubuulira ku bimu ku bivulu nga basobola okuba ate nga bitambula myaka gya 7. Omukulu Vincent Muwonge njogeddeko naye okutubuulira bakitambuzanga batya. Osooka owulire omukulu ono ambuliddeko ku mbeera nga weyatambula y'omu ku bayimbi yayingira music mu myaka 16 myaka gya 6 eyo Seetawe. Abasajja abo bambali birina omusajja engeri kijongera kyonna kitandika nga nkyali muto. Omusajja yasooka okuba wano mu baleesi bamuyita Kalanji eyo asaliwo esaidi egindi ekawuke ye musajja yasooka okuba mu baleesi naye sa emyaka ebajayije emabega myaka eyo nga Kalanji oyo bannange ndeeza nsaawo nga mu 9 eyo naye nga Kalanji gwe nasooka okumanya abona omusajja nomula musajja mulamwelabidde erinnya era yaliwo eno Masaka agenda bakatongole Kyobo owekyotera kyobo owekyotera ekyajja lyali ddene ate ono gwe bayitanga Lukwago yava Ejjinja naye Lukwago yava Ejjinja naye yabulirakomba mumanyiyo yafana okufa simanyi bangamba Lukwago oba yafa bamuzika neno Masaka ayina gye bali bamuzaana naye nga wakandoza yiwe eno Masaka naye nga embeera gye yatambulangamu nga bwe namulabanga nga tayinza kukusika yayagalanga nnyo baamaama kalambutyo naye nga Kalanji yasooka nendaba kola Lukwago nendaba ku Kyoro nendaba ono Kekkyoyo naye najja naye wadde oyo omusajja Kekkyoyo. Nkunyumiza ku mbeera y'abapromota bajja mpola mpola myaka gya 72 ekivulu nga bisobodde okuba ate nga bitambula kutegezaako nti omukulu Lukwago mukulu Kalanzi basobola okuba ate nga ekintu kino waliwo Kyobe yali munnakyotero oyo naye ng'embeera yasobola okuba ate nga ekulaakula omukulu Lukwago yasobola okuba ate nga afuna obuzibu ne mukulu Kyobe yasobola okuba ate nga afuna obuzibu nti embeera eyo bapromota basobola okuba ate nga bajjamu ne basobola okuba ate bamugoba mu mulimu muguno era mu mbeera gye basobola okuba ate bamugobamu kigambibwa nti mwalimu n'okuba ate nga oba mwalimu okwerogoza mu mbeera eyo nasobola okuba ate nga omulimu yasobola okuba ate nga agusuulawo n'ogwetamu mu mbeera eyo. Mukulu Lukwago bategezaako myaka gya 1997 lwe yafa naye nga ebivulu byasobola okuba ate nga bitaaguka mpola mpola awo nno Bitex bazze ababivulu abalala basobola okuba ate nga bajja era awo n'omukulu Kafeero gwe nkutegezaako olw'ebivulu bingi nnyo omukulu gwa Bitex yabayisangamu ng'olwolumu ababba n'obabba akasente kyavaamu timpula akayimba ke bayita Wakasenke mbukale n'olaba akakolwa balina ekivulu gye baali bagenze n'agamba nti oyo Kafeero muwa buwi walagi butooti 2 nga jjakuba nga tuggala nga tukikuba. Omukulu Vincent Muwonge nnyongerako n'ategeeza wano ab'ebivulu abamu baababbanga ekintu ne kyonoonekera ddala eky'ebivulu oba promota be baayonoona omulimu guno. Okutayiramu abayizi babeera mwabanga mumaze kukkaanya agamba nti kakati nze ngenda kuteekateeka ekifo akati nteekateeka ekifo nzija kutwalako percentage nemukate tikiti ye n'abeera n'omuntu we nammwe nembeera n'omuntu waabwe ne mumala tikiti nemumata percentage keke ebiseera ebisalabanga nti babanga bakazi bwebafuuka luvannyuma kubanga abayizi baatuka okukozesa abakozi abayimbi oluusi sente ekibiri bikyamusalanga n'ateekako emisinde ateekaddamu kumulaba. Mukama wange nawulirako wano ku gavumenti ya Amini nga abayimbi babasasulanga ne muyimba ennyimba ezivumirira obote nga muwana Amini ate saaliwo naye nga byaliwo ani atoola sente yatidde okubyabo abimanyi yatidde nze nabitegedde. Yategeeza mukulu Vincent Muwonge nti bano ba Bitex bazze myaka gya 9 awo ba Dick Promotions omukulu yatufaako naye nga nakutegeezaako nti kadongo kamu myaka gya 1957 watandika wano mu Uganda omukulu gwe bayita Eri Wamala y'omu ku baakitandikamu wadde nga yagamba yali tayimba kadongo kamu
yali wa mampati nnyo. Christopher Sebadduka we bayita ndi jjajja w'abayimbi mu mbeera eyo ye yasobola okuba ate ng'akitambuza. Mwaka 1957 nga bwe nkutegeeza nti ennyimba ezasookeranga ddala okuba ate nga bayimbanga ennyimba ez'ekinnansi nga bogamba nti bajjajjaffe ennyimba ze bayimbanga nga balikola oba ze bayita folk songs nga bagamba nti Mutabaazi Senior mwali muyimba nnyimba gyedda nga Kadongo Kamutanajja bazita folk songs ennyimba ezo nga bw'obiwulidde byonna nga bitambudde. Njogeddeko n'omukulu gwe bayita Kikomeko okuba ate ng'atubuulira kyo kyatambula kitya embeera nga sobola okuba ate ng'etambula byonna atubuulidde. Akadde kano bw'aba akompeyalinga abategesi b'ebivulu n'abaaluli kyali kitya atugambye bw'ati. Music toyinza kugamba nti obazze waggulu oba agudde mu buto. Kirimu engeri bbiri nti olwaleero promota osoggula omuyimbi naye oba kaŋŋambe n'akitta ne kigaana olw'ensonga nti owuula omuyimbi nga nabamuguze walala wa mirundi 5 tegeera neweesanga ng'agenda kuyimba ennyimba 2 kakati ate nga bano abamusasulidde omulaba omutwalo obuzibu bagira buteeka oluusi kuggwe n'ebintu bakole ki babyono n'essonga edda Ssebatta bwe wamugulanga ng'akusaba ssente nnyingi naye ng'agenda kuyimbira mu kifo kimu. Yes, naye ate kitaliiwo olwaleero nti omuyimbi ne lwemuwa ssente nnyingi zitya abeera balimu okuyayaana olw'ensonga nti music bamufuniramu ku stage wokka ate nabo toyinza kukola. Ne ku nsonga y'abayimbi ba Kadongo Kamu atutangazizza mu mbeera bweti anti kakati tosobola kushayiningira mu time etaliiyo. Kino ekiseera si kya Kadongo Kamu. Kadongo Kamu yalina obudde bwe olwaleero bulabika bukoze eki buweddeko. Kati kankuwa ekyokulabirako ky'ebyobufuzi ebiri mu ggwanga olwaleero. Ojja kwesanga Bobi Wine ye mugezi ennyo naye ye time ye bali abaasookawo time yaabwe yakola ki yaggwako. Kati time ya Kadongo Kamu olwaleero tosobola nenya promota olw'ensonga nti buli kyoteekamu ssente era bizinensi tosuubira okukola ki okufunamu. Olwaleero sigenda pangisa Vincent Segawa miliyoni 5 nange ekituufu tasobola dde okunkolera amagoba ag'akakadde mba nina kupangisa John Black agenda okukola ki. Si musango gw'abayiiya ba Kadongo Kamu nti oba tebayiiya ennyo naye ekituufu kiri nti buli kintu kiba n'obudde nga bw'olaba emabega nti abaalaga ate bo tebaaliwo ng'aba Kadongo Kamu be bakola ki be baliwo. Kakati olwaleero aba Kadongo Kamu time yaabwe erabika